باب تحريم لعن الإنسان بعينه أو دابة. باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. عن أبي زيد ثابت الضحاكي الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه. Okusoka tusosa kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, ntuzako kusalia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullah yagamba nti babu tahrim la'ni insanin bi'aynihi. Babum omulyango guno gwakulaga okuziyizibwa kw'okukolimira omuntu kinoomu nga ye omuntu, oba okukolimira ensolo. Kiri haramu okukolimira omuntu kinoomu, insanu bi'ayni, omuntu nga ye omuntu, oba okukolimira ensolo mu nsolo zonna. Kiri haramu okukolimira ebitonde ebyo. Mukyo al-la'n, kigambo al-la'na kitegeeza at-tard wal-ib'ad min rahmati an rahmatillah, okugoba ekintu n'okukyesambisa okusaasira kwa Allah. Oba okigobye mu kusaasira kwa Allah, oba okyesambisizza okusaasira kwa Allah. Bw'ogamba omuntu Allahumma la'an fulanan, ay Allah kolimira omusajja oyo, nokozesa erinnya lye, okozesa ekitendo kye ng'otegeeza muntu kinoomu, kiba kitegeeza nti osaba Allah amugobe mu kusaasira kwe. Wal'iyadhu billah. Okusaasira kwa Allah kugazi, si kirungi kuba ng'omusiraamu ogoba omuntu yenna mu kusaasira kwa Allah. Kati ekigambo ekyo okukolimira omuntu nga ye omuntu, ولهذا كان لعن المعين من كبائر الذنوب. okukolimira omuntu ng'omwawudde mu bantu bonna nti gundi Allah mukolimire, gegamu ku mazambi amanene. Bw'okikola oba weebagadde ezambi ku mazambi amanene. Ekitegeeza nti la yajuzu an tal'ana insanan bi'aynihi, tokkirizibwa kukolimira muntu kinoomu nga ye omuntu. Noga nti Allahumma la'an fulanan, nosaba Allah nti ay Allah kolimira Zaid, Allah kolimira Amr, nga okozesa n'amannya gaabwe. Ekikolwa ekyo kiri haramu. Oba ogamba nti la'natullahi alayka, Allah kolimire, sajja gwe Allah kolimire,
oba mukazi gwe Allah kolimire haram. Omusiraamu takkirizibwa kolimira muntu mu mbeera efaananako ng'eyo ne bwaba mukafiiri, ne bwaba mukafiiri nga si musiraamu. Tokkirizibwa mumutuukirira gwe Peetero Allah kolimire, nedda. Tokkirizibwa kolimira muntu yenna. Ebbanga lyamalanga mulamu tetumukolimira. Ebbanga lyamalanga ki? Mulamu. Fa innahu la yajuzu an tal'anahu, tekikkirizibwa mumukolimira. Kati baba baganye omukafiiri ate olwo omuki omusiraamu tokkirizibwa mumukolimira. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يقول نبي صلى الله عليه وسلم ألوين بيراجي يتوقع كنا تانيكو كل مرابواتيو نانت اللهم لعن فلانا اللهم لعن فلانا abantu abanyiza nnyo nabbi nnyo n'atuuka okubanga akolimira muntu kinnoomu gundi ne gundi ne gundi Allah bakolimire. Allah yassa aya mu Qur'an mu suratu Ali Imran 127 n'amugamba laysa laka min al-amri shay, ensonga zaabo toziinaako nsonga yonna. Bakolimira nedda. Laysa laka min al-amri shay, ayinza obbasonyiwa ayinza obbabonereza. Laysa laka min al-amri shay aw yatuuba alayhim aw yu'adhibahum, Allah waddembe okukkiriza okwenenya kwawe n'abasonyiwa oba okubabonereza. bw'aba ababonereza fa innahum dhalimun, Allah mwenkanya kubanga baba baki balyaza amaanyi bw'aba ababonereza. Kati kyokkolima aya eyo bw'emala okukka ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bonna bwe yali akolimira n'abikyusa, zeddwa teyaddayo zisoma. Kyamutwalya omwezi mulamba ng'abakalakata dduwa kunuutu, manyi kunuutu, ng'abatadde mu kunuutu, abasiraamu mabega bamiinisa. Allah n'amugamba nedda, era okuva olwo nabbi n'aleka kunuutu eyo, teyaddamu kuzisaba. Nabwe kityo wa mina nnaasi man ta'khudhuhu al-ghiira, abantu abamu ayinza okufuna nga imaani emujjudde nnyo. Sheikh tagiise imaani n'agiise bujja. Omuntu ayinza okufuna obujja ennyo ku ddiini ye, n'atuuka ekiseera n'akolimira buli mukafiiri yenna. Faadha la yajuuzu, enkola tekkirizibwa. Enkola lwaki? Oyo gwokolimira liannaka la tadiri laalla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Gwokolimira tomanyi, oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala n'amukyusa n'aba ate nga muntu mulungi nnyo, naye nga gwe wakola ki? Ekyandibadde ekituufu kukola ki? Al-hidaya. Saba Allah akole ki? Amulungamye, so si kusaba Allah amukolimire amuseeko laana, la. Era nga batukimanyi obulungi, abantu bameka betumanyi mu byafaayo by'obusiraamu nga baali babi nnyo ku busiraamu, balina obukyayi bw'amaanyi nnyo ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, nga bakyawa abasiraamu n'obusiraamu, ne bukeera ku makya waqad hadahum Allah,
nga Allah balungamiza ne bafuuka abamu min khayri ibadillahi almu'minin, ne bafuuka abamu ku baddu ba Allah balungi ennyo mu busiraamu. Tukwe ekyokulabirako, Umaru teyali mwangu ku busiraamu. Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu teyali mwangu ku busiraamu, naye ate yali namba 2 mu busiraamu. Yali namba, bwova kwa Abubakar odda ku Umar, ninga yali mubi, naye oluvannyuma lw'okubanga Allah yamuwa hidaaya n'afuuka omuntu omulungi. Kati Umar radiyallahu ta'ala anhu mu umma ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali namba 2. Katuvudde ku Nabi sallallahu alaihi wasallam, omuntu eyasinga Abubakar oluvannyuma yaddako yali ani? Kana min aladdi a'da'i al-Islam, yali omu ku balabe abasinga obubi ennyo eri obusiraamu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yayisiza ku ye ebyalo n'ebyalo ne bisiramukanga byonna bisiramukidde kwani? Ku Umar radiyallahu ta'ala anhu. N'omulala Khalid ibn Walid mwali muwuliddeko, naye teyali mwangu, yatte namba 4 ennyo mu basiraamu, namba 4 mu basiraamu. Mu lutalo lwa Uhud mumanye ebyaliwo ku Khalid ibn Walid, abasiraamu 7 bafiira mu lutalo. Abasiraamu 7, eyo namba si ntono, ate nga banene baafa, naye nga omuntu omukulu ennyo mu kufa kwabwe yali Khalid ibn Walid. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yamulungamya, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuuka n'okubanga amuwa ekitendo sayfun min suyufillah. Ekyo kitala mu bitala byani? Bya Allah. Allah yakyusa emitima gy'abantu, yalungamya gwaba yagadde subhanahu wa ta'ala. N'omulala yali Ikrima ibn Abi Jahal. Ikrima taata we yoyo gwe muwulidde, Abu Jahal. Ikrima yali muzibu nnyo ku busiraamu nga kitaawe. Ne lwakeera olunaku lumu ng'asiramuse najja mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba, biri mbivuddemu, kati nnina kulwanira ku sayidi ya busiraamu. Era ndowooza bwe twasoma ku Ikrima bwe twali twogera ku bulamu bw'abasahaba, tumulaba nga yejjusa nnyo ebiseera bye yamala nga alwanyisa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'atuuka n'okugamba, buli lutalo lwe nalwana nga nnwanyisa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, nina okusala amagezi okulaba nga nwanira ku sayidi y'abasiraamu nga ndi ku front wano mu maaso, oba oliawo Allah nansonyiwa ebyemabega byonna. Oyo Ikrima mukyo Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo yabalungamya, naye nga baali baki? Baali bazibu nnyo ku busiraamu. Kibula Allah yamugamba nti laisa laka min al-amri shay, ensonga zabo tozimanyi, Allah asinga ozimanya. Entandiko eyinza okuba embi, n'ate enkobe n'eba nnungi. Amma idha mata al-insanu ala al-kufri, omuntu singa tukakasa nti afiiridde ku ki? Waliyadhu billah, ono kikkirizibwa mu kukolimira. Kikkirizibwa okukola ki? Kubanga tetuyina ssuubirye nti ajja kudda aluŋŋame. Amukitegeera? Tetuyina ssuubi nti ajja kukola ki? Ajja kudda aluŋŋame.
kato kikkirizibwa yajuuzu naye la yajibu. Mwebitegedde yajuuzu kikkirizibwa naye si kyatteeka. Si kyaki? Si kyatteeka. Bwe tulaba nga tekiriimu nnyo faida tukireka. Kubanga ebiseera ebimu okuvuma abafu kikosa abalamu. Okuvuma abafu kikosa abaki? Abalamu. Oli yadde taata we si musiraamu naye mumuvumira n'omukolimira, kitaawo Mungu amukolimire amuyingize jahannam. La ilaha illallah. Oli oba tomukosa oli ye olede gyali kitegerekeka, naye ate okosa omulamu. Omulamu omunakuwasa. Yensonga lwaki Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti la tasubbu al amwat, temuvumanga abantu babafudde. Omuntu waba afudde mumuleke, temumuvuma. Fa innahum afdau ila ma qaddamu. Khalas bali bagenze bagenda okusisinkana bye bakolerera. Bali bagenda. Abaitu tugamba gwe omusiraamu akolimira atali musiraamu yadde mufu. Omumukolimira kwo tekulina faida. Tekuli muki? Temuli mugaso. Already bamugoba dda mu kusaasira kwa Allah. Kati okola tahsilu hasil. Already okola ekiriwo. Okitegedde? Kati butana kuwaza nnyo balamu. Ekisingako kukola ki? Hadithi eno okujja kwayo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawuliranga abavuma gundi Abu Jahal. Abu Jahal sajja mu binnyo nga bamwogerera ebigambo bingi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti temuvuma mumuleke, ye yasisinkana dde ebibye naye ate kati mukosa balamu. Tabanyiwa musiraamu. Kati bule muvuma kitaawe muli temusobola kulwanyisa butonde. Kitegereke? Obutonde buzibu bwa kulwanyisa. Era asobola okukukyawa yadde akutoolera salaamu. Sajja ono omuvumira kitange yanzaala. Okitegeera? Kati min hatha albab, mulyango ogwo akiresa akola ki? Nabwe kityo okukolimira albahaim ebisolo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaana okukolimira ki? Ekisolo kyonna. Naye enkoko eno Mungu agikolimire. Enjiiridde enva zange zonna. Oba mbuzi yetomedde enva zo ne ziyiika, oba mmere eyiise, n'owuliranga obusungu bukutta naye Mungu akolimira ekisolo kino. Tokolimira kisolo. Tokolimira ki? Nabbi yakigaana nga bwe tujja okiraba insha Allahu ta'ala. Kati hadithi ya Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu bakugambye nti min ahli bay'ati ridwan. Sahaba yogerwako kuzimu kuranka zalina yali omu ku baali mu bay'atu ridwan. Abantu abawera mu maaso ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okufiiririra obusiraamu. Abantu abo Allah yabogerako mu Qur'an. Kitegerekeka? N'agamba nti abantu abo Allah yabasiima. Kati yali omu ku bantu abo Allah be yakola ki? Be yasiima. Atugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba man halafa ala yamin, man halafa ala yamin, omuntu yenna abalayidde ekirayiro ng'alayira bimillatin ghayra al-islam, alayira nga yandirayiridde ku mbeera etali ya busiraamu. Kikyategeeza omuntu okugamba
wallahi okuba omuyahudi oba okuba omunasara bwembanga kyenjogera kya bulimba mukitegedde. Wane waffe tutera nnyo kikozesa mu mbeera bweti okufa nga ndi mukaafu, okufa nga ndi oba endahiro mwali mugiwuliddeko, okufa nga ndi mukaafu wallahi bwe kyabadde. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti omuntu alayira okuba ekitali busiraamu kyokka nga kyalayiriramu kadhib, mulimba, mutaamida, ate okyogedde muki mu bugenderevu, fahuwa kama qaala. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba fahuwa kama qaala, oba ekyo kyoyogedde, oba ekyo kyokoze ki kikyategeeza, oba okafuwadde okufa nga ndi mu Yudaaya oba okufa nga ndi mu Nasara, kitegerekeka. Nabbi yagamba nti fahuwa kama qaala, naddala nga okyogedde ng'okimanyi nti okola ki, olimba mu bugenderevu nga byoyogera byawukana n'ekituufu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba oba mu Yahudi oba mu Nasara. Nas'alullah al-afiya. Ensonga mugitegeddeyo? Oba omuntu ayinza okugamba gundi enkya alina okujja wano, wallahi okujjako nga siri musiraamu naye nkyatuuka wano, okukakana nga tatuuse mumulindiridde n'atakola ki. Tayib, aba musiraamu oyo? Naam. Faqala huwa yahudi in kana qadim, bwebanga ddala ze nze ndi mu Yudaaya siraamu buvaamu. Fatabayyana annahu lam yaqdum, nekitegerekeka oluvannyuma nti mutuufu teyazze. Kitegereka kyokka nga agambye nti huwa yahudi, nja kuba muki ng'ekyakyogera mutaammidan. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yakinnyonnyola n'agamba annahu kama qaala an nafsihi, obeera mu mbeera egyo weeyogeddeko nti nja kuba muki, mukitegedde. وهذا يدل على أن الحلف بملة غير الإسلام. ekyo nali kikulaga nti si kirungi omusiraamu okulayira endayiro ezifaananako ngezo, okufa nga ndi mukaafu, okufa nga ndi muyahudi, oba okuva mu busiraamu, oba okukola ki. Endayiro ezifaanana bwe zityo min kabairi dhunub, bigamu ku mazambi amaki. bw'obanga tolimba okulayira kukutwalibwa, bw'oba tokola ki nga kyoyogedde ge mazima, naye tugamba ekyandibadde kisingako bw'obanga olayira man kana halifan falyahlif billah, bw'obanga olayira layira ani? Allah. Lwaki wessa mu bintu ebitaliimu makulu, okufa nga ndi mu Yahudi, okufa nga ndi mu Nasara, okufa nga ndi bwenti, ebintu ebifaanana bwe bityo. Omubaka yatugamba man kana halifan falyahlif billah, oli bw'abanga alayira alayire Allah, aw liyasmut, oba asirike. Layira Allah oba okukola ki? Nabwe kityo omuntu okulayira nga tagenderedde naye nga endowooza yesinga okuba eyawaggulu eraga nti kyayogera geki
kyayogera kyekituufu, endowooza yesinga. Naye oluvannyuma ne kizuuka nti byalayiriddeko si biki, si bituufu, naye ayingira mu kigambo ekyo, naye ayingira mu kigambo ekyo. Ne tuba nga tuyiga mu hadithi eno nti omuntu yenna buli lwaba nga alayidde Allah ku kintu kyonna ng'akakasa obutuufu bwakyo, tuli bumu, alayidde erinnya lya Allah ng'akakasa nti kyalayidde ki, kyekituufu, oluvannyuma n'akizuula nti si ki, kyawukana ne kyabadde akkiririzaamu, omusiraamu ono fa innahu la ithma alayhi, talina ki, talina musango, ate era talina kafaara gyawa. Endowooza yebadde bwetyo, okulowooza kwokusinga obungi bwekubadde, naye oluvannyuma ne kizuuka nga si ki, okuwa ekyokulabirako. Mithal, law qaala fulanun sayaqdumu gadan, akimanyi tugundi enkyakola ki, ajja, nanga nkikakasa wallahi nkyajja kulabika, wallahi nkyajja kuba wano. Azimbidde ku ndowooza esinga okuba ey'amaanyi nti akola ki, thumma lam yaqdum, n'atalabika, ono fala kafaara alayhi, talina kuwa ki, kubanga alayiridde ku ndowooza esinga okuba ki, ennyingi, oba endowooza ennene, nga bwolaba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yakkiriza okulayirako omusajja Nabbi sallallahu alaihi wasallam eyajja mu maaso ge n'amugamba nti owange omubaka wa Allah, olowooza sizikiridde, ate ki, olowooza sibadde n'abantu bange mu budde bw'emisana mu Ramadan? Nabbi n'agamba musira, onaasobola okusiba emyezi ebiri egy'omuddiringana? Naga sisobola. Oliisa masikini nkaaga? Sobola. Kitegedde? Najja nga amubuuza, naye nga buli kyamubuuza sisobola. Akhira Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamuleetera entende za sadaka, n'amugamba musiraamu, kwata entende zino genda oziwa abaki, abanaku, genda oziriisa abanaku. N'amugamba wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru min, bwe ntunuulira ebule n'ebweya, wallahi sirabayo nyumba oba maka maavu nga gange, obwavu busibuka bwange. Mukitegedde? Nabbi yaseka busesi, namwe musiraamu, genda oli entende n'abantu genda oli entende n'abantu, weraba. Naye olunaku olwo nodduliwa. Kitegereka? Kakati omusiraamu ono eyalayira ekirayiro ekyo yali amaze okwetoolwa amayumba g'abantu abo bonna, okukakasa nti yasinga obwavu, naye yazimbira ku ndowooza ene, ani ayinza okusinga nze obwavu? Tomanya, babaayo abaava abakusinga. Naye Nabbi yatwala ki? Okulayira kwe sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, bwebanga kyolayiriddeko endowooza yebadde kuyo nnyo, ne weesanga kyawukanye, gwe toyina ki? Toyina mutango gwowa. Mukitegedde? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba mu kigambo ekyokubiri, waman qatala nafsah bishay'in udhiba bihi yawma alqiyama. Waman qatala nafsah, omuntu yenna bwe yetta oba bwe yettisa ekintu kyonna, udhiba bihi yawma alqiyama, wakubonerezebwa nakyo ku lunaku lw'enkomerero.
omuntu yenna ekintu kyeyetisiza kyagenda okubonerezebwa nakyo mu muliro jahannam waliyadhu billah. Mukitegedde? Omuntu bwabanga yesse mathalan alidde butwa babulya sobola obulya oba obunywa. Tayib, omuntu bwakozesa obutwa n'ekigenderero ekyokufa mu butuufu n'afa, agenda kubonerezebwa mu muliro n'obutwa obwo mu muliro. Buli kiseera yeekatankira obutwa mu muliro nga kibonerezo Allah agenda kimuwa. Fa innahu yakulu hadha sumu fi nari jahannam, agenda kubanga akozesa obutwa obwo mu muliro jahannam. Ate obutwa tebujja kubanga buno bwakozesa, kitegerekeka, bulina enjawulo okwongera Allah okubanga amulumya. Aw saida ila saqaf, omuntu okulinnya kasolya waggulu ku nyumba nakola ki? Fa asqata nafsahu, neyekanyuga okuva waggulu mu kizimbe mu kalina nagwa wansi nafa. Oyo bwate bwagenda okubonereza mu jahannam, bwate bwagenda okubonerezebwa. Kulinnya waggulu wansi, waggulu wansi, Allah asinga okumanya. Nayinza okuva waggulu ku muliro gye guva kukakkana nga ali wansi ku ntobo yaago weyakatika ebigo. Va waggulu nga bwagwa mu kyabu, va waggulu nga bwagwa bwatyo. Fa innahu yu'adhab bimithli dhalika fi jahannam aw qatala nafsahu bisikin, oba akutte akaso neyefumita neyesala, era bwati wajja okubonerezebwa mu muliro n'ekitala kyekyo kyakozesezza. Oba yeekubye muggo n'afa, era bwati wajja okukola ki? Fa innahu yu'adhab biha fi nari jahannam waliyadhu billah. Mubitegedde? Yeekubye masasi, yesse mu kintu kyonna kyeyetiddemu, kyagenda okubonerezebwa nakyo yawma alqiyama khalidan fiha, ebbanga lye lyonna. Mwe tutwalira bano abeekalakaasa ne batalya mmere, obutalya ki? Mwali mbalabyeko abeekalakaasa nanga asigenda kulya mmere okutuusa nga nfunye eddembe lyange. Kyokka emmere weeri n'ogaana okukola ki? Okugirya n'ofundikira ng'ofudde. Bagenda kukubonereza bwe batyo mu muliro, bagenda kukubonereza bwe batyo mu muliro. Olw'ensonga nti fa inna hadha min qatli nafs, oba okoze eki? Oba wesse. Aw qatala nafsahu biqanabili, oba omuntu okubanga yesse ng'akozesa ki? Bomu. Kozesezza bomu, agenze mu katale akajjudde abaki? Abantu, ne weetulusizaako bomu ne wetta. Anta gwakoze ekikolwa ekyo oli wansi wa kibonereza ekyo, bwoti bwogenda okuba mu muliro yawma alqiyama. Mubitegedde? Aw yahzimu ala batni, abambeesiba bundi ku lubuto. Thumma yadhhabu ila fi'ati min al'adu, neyesitwa n'agenda awali akabinja kabaki? Kabalabe, neyeetulisa. Fayakunu huwa awwalu man yamut, mukwetulisa yasooka okukola ki? Kubanga bamunoonya n'omunoonya nga talabikako. Kitegerekeka? Kati omuntu eyetta mu mbeera efaanana bwetyo
هذا يعتبر قاتلا لنفسه ويبالي مبانtu abakoze eki abesse ويعذب بما قتل به نفسه في جهنم wakubonerezebwa n'ekyo kyakozesezza mu kwetta mu muliro jahannam waliyadhu billah. Batera nnyo okweyita bafidaiyin, abantu abafiirira abafa ku lwa Allah. Oli awaayo obulamu bwe ng'alowooza afiiridde mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, nfudde n'abalabi b'obusiraamu, nfudde neki. Kitegereka enkola eyo ma anzala Allahu biha min sultaan, era bayita bashuhada. Bw'ofa ofanga oli ki? Oli shahid, ofiiridde mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegerekeka eyo si jihadi, eyo si ki? Si jihadi. Tebibangawo ni ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'ensonga nti liannahum fa'alu fi'lan muharrama, ekikola kye babakoze kikolwa kiri ki? والشهيد هو الذي يتقرب إلى الله بفعل ما أمره الله به. قبيت شهيد يويو آفير الدم قبل يا الله nga afiiridde mu mbeera Allah gye yalagira, so si kufiira mu mbeera Allah gye yakola ki? Gye yaziiza. Allah yatugamba mu Qur'ani nti wala taqtulu anfusakum, temukola ki? Temutanga myoyo gyammwe. Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, Allah kummwe musaasisi, temwetanga. Mu aya endala mu surat al-Baqara nagamba nti wala tulqu bi aydikum ila tahluka, temwesuulanga mukola ki? Mukuzikirira. Wa ahsinu, mulongoose, inna Allaha yuhibbu al-muhsinin. Tayib, kati abantu abakola ebikola ebifaanana bwe bityo betuwulira ebikola byebakola byawukana neki? N'enjigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye nga narju alla yu'adhibahum Allah. Tuyina essuubi nti Allah ayinza obutakola ki? Lwaki? Biannahum jahilun, tebakola ki? Mutaawilun, bagezaako kukyusa obujulizi, bababuzaabuza ne ayati, bababuzaabuza n'ebyafaayo, naye ne babanga bagudde mu nsobi. Laysa lahum ajrun, tebalina mpeera. Wa laysu bishuhada, tetubayita baki? Olw'ensonga nti bakoze Allah kyataakola ki? Wabula bakoze Allah kye yabaziiza. Olajja kugamba nti basahaba nga baba tusomesaako nga beesuulanga mu ki? Mu maaso g'abalabe. Ekyo si kwetta. Bwe baabanga mu ntalo n'Abarooma, bwe baabanga n'entalo neki, basahaba tebeesuulangayo. Tugamba okwesuulayo kwe beesuulangayo si bye betta, si bye bakola ki? Olw'ensonga hadha laysa biqatl, kusi kwetta. As-sahih annahum ala khatarin, ekituufu kyabanga nti yeetadde mu mbeera ya bulabe, embeera nga yaki? Ya bulabe, naye nga aba n'essuubi ery'okuwona, aba n'essuubi ery'okukola ki? Ery'okuwona. Mathalan, beesuulanga mu nnyiriri z'Abaroma ne batta be basse, n'oluvannyuma ne bakola ki? Ne babanga balina engeri gye banafuyizzaamu essayidi eri. Thumma ahyanan, ebiseera ebimu beesuulangayo ne badda mu basira nga tebalina kibatuuseeko. Kitegerekeka ekyo tetukibala kubanga ze dalili zibatera okuleeta. Basaba abaana nabo beesuulanga mu kuzika, nayo tubagane si bashuhada.
okitegeera tebaki bajja kuleetera ekyafaayo kya sahaba gwe bayita al-Bara ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu lutalo lwe Yamaama, mu lutalo lwawa olwe Yamaama, omusajja ayitibwa Musailamatul Kadhab yayingira mu kikomera wamu n'ejje lye ne beesibirayo nga kizibu omusiraamu okukola ki okubatuukako, ne babassaako nati nga teri kiyingira teri kifuluma, kyatwalya ddala emyezi nga 6 naye bali nga tebenyeenya. Kitegerekeka ne bagamba nedda tulina okuzaako pulaani endala, kubanga balabika bali beteekateeka buli kintu kyonna bakirina, buli kintu kyonna kijja tutwalira ebbanga. Kati sahaba ono al-Bara ibn Malik n'abagamba kyemuba mukola nze ŋŋenda kwesuulayo, kitegerekeka munsuule waggulu w'ekikomera naye ku mulyango nyingire mbaggulire, abasira musobole okukola ki okuyingira. Kitegerekeka yagenda okutuuka wansi nga obusaale obumutuuseeko tamanyi muwendo, naye ku nkomerero ya byonna yasobola okukola ki okuggulawo. Bwe yaggulawo abasiraamu ne bayingira ne takbir, kwe kusobola okuwangula olutalo lwe Yamaama. Kitegerekeka n'omusajja oyo kubanga yakola ki yattibwa Musailamatul Kadhab, yali yayita ki yali yayita nabbi. Ala kulli hal ono yasobola okuyingira era naggulawo ate naawona, tebasobola mutta, tebasobola kukola ki. Kati ekyo tetusobola kigeraageranya na muntu kubanga akutte ki bomu neyekasuka neyetta, buweesuulako oba n'obukakafu ntodda. إذن فلا يمكن أن يستدل بمثل هذه الوقائع. tetukkiriza kwesembesa mbeera zifaanana bwe zityo okubanga tugamba nti kikkirizibwa okukozesa embeera y'okukola ki y'okwesuulako bomu y'okwetta, embeera ezifaanana bwe zityo. Ebyo bikolwa si byaffe, newankubadde nga ababikola bayina husnu niyya, bayina enniya ki ennungi, naye bameka ababa n'enniya ennungi ne baba nga ate bebakola majaani, bebakola ki wekitegedde nga sahaba bwe yagaa nti wakam min murid al khairi, bameka abaagala ebirungi batugaba banoonya birungi naye n'atakituukako. Ng'enniya yeki yali sahaba Abdallah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala eyasanga abakola bid'a mu adhikari watudde wali abala sabbihu 100 subhanallah 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 subhanallah, waliwo wali asuula obuyinja kumukumu, kitegedde yalla kabbiru 100 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Yabagamba abasiraamu ndabanga okubala amazambi gammwe kyandibayambye nnyo okusinga okubala ate emirimu gyammwe emirungi. Kitegedde mubale amaki mutuule wali nti wakabba bameka ezambi twabbye twayenze twakoze kitwakoze nga bwemusuula wali obuyinja mubale amazambi. Bino ebirungi mbakakasa tebigenda kubula, kimwandibadde mukola kubala maki naye bino okutandika okuzuula mu ddiini ya Allah ku ssaawa eno nga n'amasowaani kwabadde aliira nabbi tegannabakwatika, n'amasuuka ge gakyaliwo, n'engoye zizabadde akozesa weeziri. Imma okutugamba nti muli balungamu nnyo okusinga basahaba, oba okutugamba nti muli babuze nnyo okutusinga. Ekimu ku bibiri, naye nga ekyokubiri kyekisinga okubanga baki bamugamba ya aba Abdurrahman wallahi ma aradna illa alkhair. Taata Abdurrahman enniya zaffe ennungi, ffe tugendereddwamu tunoonya birungi. Nabaga nti wakam min muridi alkhair, bameka
abakaaba bagamba banoonya birungi nga lam yusibu n'atakola ki n'atabituukako. Ebirungi obinoonyeza mu sunna, kolera ku bya nabbi sallallahu alaihi wasallam, so si kolera ku byolabanga ebirungi nga ggwe. Ekirungi kyekyo Allah kyafudde ekirungi, oba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyafudde ekirungi, so si magezi go. Obitegedde? Abantu abamu balwanagana, amagezi galwanagana n'ennusuusu. Kitegedde ba? Olemabegako akatambi ke nalabye ng'oli agamba buli yenna agamba nti taata wa nabbi wa muliro ne maama wa nabbi wa muliro tebaategeera, tebakola ki? Nenninda okuwulira engeri gyagenda obitemaatema. Kati waliwo abasuufi abatandise okusomesa ensomesa ezifaana bwe zityo. Akusooka naga hadithi yo ntuufu, teriiko buzibu. Balina abasiraamu bagodi balina hadithi bbiri. Esooka ya hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam, omusajja munnamalungo yajja n'amubuuza aina abi, taata wange aliwa? Naga abuka fi nnar, taata wo wa muki? Wa muliro. Kati bali agenda naga sooka okomewo, abi wa abuka fi nnar, taata owange n'owuwo bamuliro. Aga hadithi yo ntuufu, tetusobola gikuwa mu bituli, naye temwagitegeera. Abi n'atandika okulwanagana ne hadithi ne aya. Abi, ekigambo abi, ekigambo abi kikozesebwa mu lulimi oluwarabu nga kitegeeza taata omuto. Abi kikozesebwa nga kitegeeza jjajja. Abi kikozesebwa mukitegedde. Hawa nafsi, omuntu aba n'ebyayagala mu mutima gwe n'alwanagana ne hadithi n'aginyoola. Nabbi yali tasobola kugamba nti ammi wa abuka fi nnar. Kitegerekeka aga nti wano yali ategeeza taata w'omuto, yali tategeeza Abdallah wa mujjana ne maama wa nabbi wa muki. Eyo ensomesa ya kisuufi era bagenda bakisomesa abantu bwe batyo. Naga Allah tasobola kubondereza taata wa nabbi bannange. Mukitegere bakozesa awatif kugamba nawe bakikunyonyola olabanga mbutuufu era taata wa nabbi, maama wa nabbi, kisoboka. Allah yagamba nabbi n'agamba nti wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ajja kuwa mukama wo osiime. Allah nabbi asobola okusiima maama wo kuba muliro. Byonna byaleeta tebiina kakwate konna. Kitegerekeka oba? Allah ye tatunuulira lulyo lwa muntu, ebyo si byatunuulira. Kitegerekeka? Si byakola ki? Atunuulira ekintu eki, busiraamu si busiraamu, ekyo Allah kyatunuulira kyokka. Ne bw'omuleetera omuntu ng'ali mu lulyo, simanyi luvaawa paka ku Adamu, ebyo byonna Allah si byatunuulira. Atunuulira ki? Katambi kawanvu nakalabye ne ngamba kansooka nkalabe konna kagweko, naye kagenza okuggwako gye kaggweredde nga bambi miskini alwanagana ne hadithi, alwanagana nazo okuzivulula. Amazima tegeetaaga kulwanagana nago. Hadithi entuufu ejjanga etegerekeka bulungi nnyo, oli ne bw'aba taginnyonnyodde ekola ki? Bamukitegeera? Ala kulli haal, ebimu yagambye taata wa nabbi yafanga nabbi ali muki? Mu lubuto lwa maama we. Kati Allah agamba nti wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, tetusobola kubonereza nga tetunnatuma nabbi
nabbi agenda okufa manya taata we agenda okufa nga nabbi ali muki sira nabbi ayogera nawe noyogera nabbi akugambye nti abi wa abuka finnar taata owange nowowa mu muliro aye katuga obiwakanya kitegerekeka nabbi yali tamanyi nti taata we okufa yafa nga ali mu lubuto lwa maama we yali takimanyi kitegereka basiraamu ala kulli hal bidia bwezito bwezikola biseera ebisinga bwezito bwezikola ki bwezikola ebituufu olwana okulaba nga obikyusa olwanira ddala okulaba nga obikyusa nagamba amma kabuli eri ya nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda okusisinkana maama we mu kitundu kya abuwa yatuukawo n'asaba Allah asabirani asabire maama we Allah namugaana naganedda hadisi teraga nti maama we wamuliro ogaana omusabira kitegeeza nti wamuliro Allah ogaana okusabira omuntu kitegeeza nti wamujjana ng'ate aganye nabbi we nti togeza kitegeeza wamujjana oyo na ala kulli hal abaro balina akantu kebatera okukozesa kaba tukaleke balina ekigambo kyebatera okukozesa nti si buli mbwa eboggola nti bagikuba ki amayinja amayinja gajja kufuuka gabbeeyi mukitegedde si buli mbwa eboggola tibagikuba ki agikuba amayinja waliwo ezimu zeweesonyiwa n'ogenda mukitegedde si buli muntu nti bamuradda bamuddamu ebimu obiwulya buulizi n'okola ki n'obireka kujjako kyolaba nti kisobola okubuza abasiraamu kisobola okujja abasiraamu ku mulamwa jasi n'okikoonako bukonyi kitegereka naam tayib omuntu ono yesse musiraamu si musiraamu naam musiraamu si musiraamu eyesse laisa bikafir taba mukafiri aba muki era yughasal tumunaza tumuzinga mu ssanda ne tumusalira ne tumusabira Allah musonyiwe byonna tukola ki nga bwe yakola nabbi sallallahu alaihi wasallam ku musajja eyetta ku mulembe gwe ne bamuleetera nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba basahaba sallu alaihi musalire ate gwe musalire kati nabbi okulagira babenga bakola ki kitegeeza muki musiraamu sigala musiraamu tumukolako emikolo gyonna egy'obusiraamu wabula ekirimu nti omuntu otakola ki abakulembeze abantu bonna tebeetaba kujenezaye tulondayo musiraamu adi musiraamu yenna tumugaa kulembera osalira omuntu oyo ukitegedde naam hadithi tesobodde kuggwayo olwakadde tujja kimaliriza ebaddemu ensonga ziringa nnya naye tujja kukoma ku ezo zitwogeddeko ebbiri insha allahu taala naam mala okwaziina ndowooza